muzannyo na bugayaavu. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وكفى بها من النعم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد متى قلنا ملون جمجه قسقلا قتند ونواشتي والله ويتودي وبسبز كبان قتل ونور عليه ننزل لكم سلام بك محمد صلى الله عليه وسلم وبينجلني ملين بي سبوشتي والله بالزجالي ننكتل مويقان جموي songemu ya kutawa kitiibwa Allah na kusamu nkola lwaki twajja kuno ku nsi. N'olwekyo bakadde bange tugenda kutunuulira ku nsonga ntono, tugenda kutunuulira ku nsonyi. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti likulli diinin khulquhu, buli diini yonna erina empisa zaayo. Newa khuluqul islam alhaya, empisa z'obusiraamu nsonyi. Omumanyi omu ayitibwa Wahab bin Munbah yagamba nti al-imaanu ariyanun, obukkiriza bwereere, amakulu tebwambadde. Naye n'agamba nti walibasuhu attaqwa, engoye zaabwo kutya wa kitiibwa Allah. N'agamba nti wazinatuhu alhaya, naye ekyokwewunda kyabo nsonyi. N'amala n'atugamba nti man kasaahu alhayau thawbahu, oyo yenna yambala ensonyi nga zengoye ze, lam yara nnasa aibahu, abantu tebalina bwe bagenda kufunira chansi yonna era bumugobwe. N'agamba nti hayauka fahfadhuhu alaik, ensonyi zo zeekuumire. Lwaki? fa innama yadullu ala fadli lkarimi hayauka, ekifuula omuntu ow'ekitiibwa ne kimulinnyisa amadaala, abantu ne bamulaba nti muntu wa kitiibwa nki nsonyi ze. N'agamba nti idha qalla maa'u lwajhi, amazzi g'omukyenyi bwe gakendeera, qalla hayauk, n'ensonyi zo zikendeera. Naye n'agamba nti wala khayra fi wajhin idha qalla maa'u, tewali kalungi konna kali mu kyenyi kya muddu yenna okujjako nga kabi. Teri kalungi konna kali mu kyenyi kya muddu ng'ensonyi ze zamusiimuuka, amakulu nga talina nsonyi. So kikyentegeeza nti obusiraamu obwaffe empisa yaabwo nsonyi. Mbaka atuuza basahaba abagamba nti istahi min Allahi haqqa alhaya, mukwatibwe Allah ensonyi mukakafu bw'okumukwatibwa. Bamugamba nti ya Rasulallah inna nastahi, tetukwatibwa ekitiibwa Allah ensonyi. Abagamba nti laisa dhakum, ezo ze mulina si ze ŋŋamba. Abagamba nti man istahiya min Allahi haqqa alhaya, yakwatibwa Allah ensonyi mu bukakafu bw'okumukwatibwa. Yagamba nti falyahfadhi ra'sa wama wa'a, kirungi akuuma omutwe guno n'ebiguliko. N'agamba nti walbatana wama hawa, akuume n'olubuto luno ne bye lwegomba. Waliyadhkura almauta walbila, era kirungi ajjukire ne kufa, amanye nti agenda kusaanawo, abenga takyajjukirwa. Mubanga owulira oyagala kukwatibwa Allah ensonyi mu bukakafu bw'okumukwatibwa, ebyo by'olina okukola otya? Kuuma omutwe gwo n'ebiguliko, okuume n'olubuto luno ne bye lwegomba, ojjukire ne kufa, omanye nti time egenda kutuuka, zire mu maaso g'ekitiibwa Allah. N'olwekyo bakadde bange mbakuutira mwoyo gwange na gyammwe kuba na nsonyi mu bintu ebimu bye tukola, tuleme okuswaza obusiraamu bwaffe. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة، ويا الشهادتان كعيدة إيمان، والصوم والصلاة وحج والزكاة. Our guide is the Quran, our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous.